Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gyosinzira okubanga ogoberera omukutu guno gwa Red Zone TV kyokola kya mutawana nnyo kyokola kirungi nnyo era nsooka okubuuzaako ng'osinziira mu nsi gy'osinziiramu yonna okubanga gy'otugoberera wasuza otya wasiibye otya okusinziira ku budde n'ensi gy'osinziira okubanga ogoberera omukutu guno gwa Red Zone TV. Nsooka okwebaza mwenna abatambudde naffe naddala wiiki eno gye tumazeeko wiiki eno gye tukubye emabega olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi gwa 11 omwaka 2023. Wiiki eno ewedde ebaddemu ebintu bingi nnyo naye ate nina bye nnokoddeyo ebitono nenjagala mbe nga mbikuleetera. Mubaddemu embaga eya Kyabazinga wa Busoga era yatambulirako ebintu bingi nnyo abasinga obungi bye mwabuusa amaaso. Kati no wano ku Red Zone TV ne tusalawo ebimu tubikomyewo bye tulowooza nti Munnayuganda yeetaaga okuba nga ate abifumiitirizaako oba nga abimanya ebyo ebyagenze maaso ebyabadde byebuuzibwa n'ebyo ebirala byonna comments zonna ezaakoleddwa ku bintu ebyenjawulo ebyagenze maaso mu wiiki. Olunaku lw'ejjo ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule waabaddeyo omukolo ogw'okusabira abaana abagenzi abaafa abaali bawagira ekibiina ekya National Unity Platform abaali bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waabwe abantu bonna abaabuzibwawo gyonna emikolo gyabadde gigattiddwa okubasabira abo bennyini abaafa emyoyo gyabwe n'okusabira abakyali mu makomera abakyaliyo okubanga oboolyawo bateebwa. Ebyo byonna byabaddewo njagadde mbikuleetere naye njagala nfumiitirize nnyo oba twefumiitirize nnyo ku bigambo ebyayogeddwa omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogera ku mukolo ogwo. Abantu abasinga obungi babadde nga beebuuza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu teyabadde ku mukolo gwa Kyabazinga, lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagenze ku mbaga eya Kyabazinga owa Busoga. Yakirambuludde bulungi nnyo nga bwe twakibagamba okusinziira ku bannayuganda ab'enjawulo abaavayo ne batuwa comments zaabwe ku nsonga eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yayitibwa era nga bwe mwamulaba yayita Katikkiro oba yasisinkana Katikkiro owa Busoga n'aba nga amanyidwa nga Dr. Muvawala n'amuwa contribution ye ey'obukadde 10 era ebyo byonna gwe yali ku Red Zone TV nkakasa wabiraba bulungi nnyo. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuyitibwa n'abasajja aba NRM nga bakulemberamu Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi ne beetikka omukolo era omukolo guno ne bagufuula ogw'ebyobufuzi. Bannayuganda bangi bavuddeyo ebbanga lyonna nga beebuuza lwaki Kyagulanyi buli waagenda naddala ku mikolo oba kuziika oba mbaga omukolo agufuula gwa byabufuzi. Kakati nno engeri gye yabaanukuddemu ate nabo bennyini ne beeyanukulamu ekintu kino gyayongedde okuba nga kibalabisa, kyayongedde okuba nga kyetaaga okuwa focus n'okunnyonnyola oboolyawo bannayuganda ab'enjawulo ababadde batera okuba nga batambula ne story nga zino. Omukolo ogw'embaga ya Kyabazinga wa Busoga gwetikkibwa ebyobufuzi ebya NRM era mu mukolo ogwo ngenda kuzannyira obutambi bubiri. Akasooka ke katambika Thomas Tayebwa ono nga ye Deputy Speaker owa Parliament. Owulire ebigambo byayogeredde ku mukolo ebyabadde tebyetaagisa ebyabadde oboolyawo bannayuganda abasinga obungi bye baayisizaamu amaaso nga bagamba nti eno speech si eyabadde yeetaagisa okuba nga eweebwa omuntu ali ku ddaala erya Deputy Speaker, nga speech ye egoberera eya mutabani wa Museveni eyayogedde ebigambo nga tosobola na kubinnyonnyola. Njagala nkuzannyira olutambi lwa Deputy Speaker ng'ayogera ebigambo byayogedde obiwulire weebuuze ddala bino si bya bufuzi nga sinaba kubanga nkuzannyira olutambi lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala osooka owuliriza ebigambo bya Deputy Speaker ababadde bavayo nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu emikolo egisinga agifuula bya bufuzi. Katusooka owulire omusajja ono ye kino tukiyite tutya. Era bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza nti ebigambo bya Thomas Tayebwa bino ku mukolo ogw'embaga byabadde bijjirawa. Njagala osooka obiwulirize tusooke tweyongereyo. Busoga, you've known you don't have any better friend than the NRM. You've known it today. You've known it. NRM is the most reliable and best friend you can have. So let's build on it. Let's move with NRM, which is in charge, and we transform Busoga. To me, I believe that's the best way. Busoga, you've known you don't have any better friend than the NRM. Ebyo byabadde bigambo bya Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Ebyo nno nkusuniddeko busunizi gwali ku Red Zone TV. Ebigambo byabadde bingi ebyabadde ng'ekigendererwa kyadde kyakuutira kadingidi ekibiina kya NRM.
kakati awo wenavuddewo nenzija okwanukula bannayuganda babadde beebuuza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu emikolo agifuula ebyobufuzi. Kakati njagala nkutegeeze nti bano abasajja baddidde embaga ya Kyabazinga wa Busoga ne bagifuula politics ate owa NRM. Kakati eyo bwe twavuddeyo wiiki nga tugimalako, omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yatadde akaka bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire ne bannayuganda bonna ng'abategeeza ku nsonga lwaki teyakiise oba lwaki teyagenze ku mukolo ate nga yali yayitibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutegeezezza nti ku mukolo baali bamuyita bulungi nnyo era yasangibwa nga yali bweru wa ggwanga gye yabadde alina okuba nga ava nga bukyali ng'ennaku z'omwezi 17 mu bigambo bye ngenda bikuwa n'atutegeeza nti ekyamuganye okugenda ku mukolo yafunye zi orders oba yafunye essimu ezimutegeeza nti waliwo orders ezayise tokkirizibwa kubanga ngenda kuwa ebigambo bye mbulambalamba tokkirizibwa kubanga obeera ku mukolo guno kubanga ebiragiro byatuweereddwa ng'ekyamazima oyina okubeera ng'osigala ewuwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwati bwe yannyonnyodde njagala owulirize olutambi luno akakayise musowe naye njagala owulirize ebigambo bye nneme kumwogerera obiwulire bulungi naawe ng'oli ku Red Zone TV Sebambulidde Patrick nga nze nkuweereza era nsaba atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel ya Red Zone TV okwate ne ku kade aka notification obeere ng'obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya singa Red Zone TV enaaba erina ensonga yonna gyetaddeyo so kati atanaba kubanga osubscribinga dduka misinde kikole otuwe n'ekigalo bw'oba osobola otampike ne share osheyalinga linki eno ebeere ng'etuuka ku buli muntu yenna. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bwe yagambye mu kamwa ke. Guno mukolo twabadde tulina gukola lunaku lwa jjo era mwalabye okwetoola ensi yonna nga bannayuganda beekalakaasa abalala nga bakola ebijjukizo olw'abannaffe abasukka mu 150 abaatemulwa newankubadde gavumenti ya Museveni yagamba batta 5 bana bokka. Asazeewo omukolo ogwo ne tutagukola lunaku lwa jjo nga bwe mwatidde lukulu nnyo eri obwa Kyabazinga bwa Busoga ne Uganda yonna kuba yabadde embaga yayise bantu ne bantu era njagala ne maama kolo gw'ekitiibwa ogwo n'okuyozaayoza abaana b'e Busoga mwenna. Twebaza kubanga Katuukiro wa Busoga yali yampita ne ttiimu yange publicly nga bwe mwalaba era nabadde siri mu ggwanga naye namekize sure nkomawo nga 17 ekiro 17 nga bukyali nsobole okwetaba ku mukolo ogwo naye ku ssaawa envannyuma nategezeddwa nti Mwami Museveni ne security ne mutabani we baataddewo woda nti siina kubeera ku mukolo ogwo era nga bwe mwalabye saabaddeyo naye era tugenda mu maaso n'okuyozaayoza abagole baffe n'okubaagaliza obufumbo obw'ekitiibwa. Nasubiddwa nnyo nabadde nonguze suuti yange empya naye era lwe nagenda e Busoga njajjambala. Yes, ebyo byabadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule nga basabira abagenzi abattibwa ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu kwekalakaasa oluvannyuma lw'okuba nga yali akwatiddwa mu biseera bya kampeyini bwe yali agenze wali mu disitulikiti y'Eruuka okubeera nga asagula akalulu. Abannayuganda baavaayo ne beeraga obutali bumativu bwabwe ku streets z'ebibuga ebyenjawulo nga bwe nabakusomera abattibwa naye nga ku lunaku lw'ejjo lwabadde lwakubasabira naye ng'atutegeezezza nti olunaku lw'embaga lwennyini lwe yateekebwawo nga 18 olunaku luno lwe lunaku olwali olutuufu okukolerako omukolo bwe guti. Bannayuganda bangi nga balina comments ez'enjawulo bavuddeyo nga beebuuza ani yali emabega w'omukolo gwa Kyabazinga naye bannange eno si ensonga enkulu yatuleese wabula ebibuuzo nga bino tubireeta olw'ensonga nti bituweebwa. Omuntu waba atuwadde komenti ye ng'ayagala tugikomentingeko naddala mu programu zaffe nga zino tukikola. So kati ensonga eno waliwo eyagiraizinga munnayuganda omu yavaayo n'ategeeza nti yeebuuza muntu ki ali emabega w'omukolo ogwa Kyabazinga wa Busoga olw'ensonga lwaki baaguteekayo ku lunaku luno nga 18 nga balumanyi nti lwe tukulizaako olunaku luno.
bantu baffe bano abattibwa n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Kakati nze wano ku Red Zone TV mbanga yanukula ekibuuzo omuntu kyabambuuzizza. Olunaku olwo nange sikiinaako kumanya, naye osobola okunoonya okumanya okuko gwe nga ggwe n'oba nga ofuna conclusion eyiyo, naye nga nawe wokyebuuza nange bwe nkyebuuza. Red Zone TV kwoli bannanga atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno okwate ne kadaka ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna, ojja kuba obeera omu ku abo abanasooka nga okumanya singa Red Zone TV enaaba etaddeyo. Mwebale kubanga mutambula naffe.